Okimanyi bulungi nti eriyo abantu abamu nga bafumbirwa bali mu relationship, omuntu nga ali mu relationship naye nga ali stuck mu relationship gye yavaamu, nga olina omuntu gw'oyagala olwaleero naye ng'oli stuck n'omuntu gw'oli oyagala emabega. Relationships bwe zityo ziri very very common. Era njagala kutegeeza bw'obanga tokitegedde relationship eyo ejja neegalangatana kagenderere kutuuka kuggwaawo. No waliwo there is a couple baali bamaze mu bufumbo ekitone nnyo emyaka aga, nkiddamu ekigambo kye njogera, ekitone nnyo emyaka 40. Unfortunately mu relationship eyo ba mu marriage eyo tebaazaala mwana, omukyala yali talina mwana. Kambabuulire ekyabeerawo, ng'omukyala ono bambi ebyembi n'afa bafumbo. Omwami olwaleero we twogerera yawasa, mbuuza yawasaani? Yawasa ex-we. Omala olwo ebintu ebibeerawo nga muli bato nga biri bearable, nga muli bakulu. Kati oli ayinza ogamba ne after all those years omuntu ono n'addayo ew'omuntu oli gwe yali ayagala, kati ababyanguya be bano. Yali akyamwagala siya kyoka ng'oli ali awo amulinze omuntu we yali amwagala. Kati gwe ekyo ky'oyinza olowooza nenze kisenziza okutunuuliza kyangu okubanga omuntu ono yali mu relationship eno, yali mu marriage eno, naye ng'ali stuck mu relationship eri eyali enkadde. Era oluwenda omukisa bwe gwaboneka n'awunzika ng'atutte omutima gwe gye gwali gulina okubeera. Kyali badde kalekaleko obanga kiri ku basajja, kyamutawaana ngamba gwe gaayi, kyamutawaana nga omuwala gw'oyagala ali stuck mu relationship endala. Okimanyi nti kisoboka n'okubeerawo nga relationship ali nawe mu relationship ng'omuntu gwe yali ayagala mufumbo yawasa, naye ng'agamba nti waakiri okubeera second wife owa gaayi wange oli omukadde than okubeera first wife or even being a wife alone, a woman alone in this marriage. Nkwanirizaako mu show ya leero bye njogerako si katemba, si firimu, si ngero za Wakayima na Wango, bye tugenda okusisinkana olwaleero. Sister ali stuck somewhere, omutima gwe ssebo gulina engeri gye gwabeeramu stuck. Katubyewulirye tumale tusalire wamu amagezi. Thank you so much for being part of this family. Munnange natuuka nga njagala omusajja, byali bya kito, omusajja nga nzaalamu omwana. Tho saali muto nnyo naye nga yanzaalamu omwana. Kati bwanzaalamu omwana saafumbako wuwe naye nga nagendangayo ewuwe. Omusajja yali mukuluko ku nze, yali ansinga emyaka nga 14. Nga mukulu kale nga muvubuka naye nga mukulu nnyo ku nze. Tetwakwatagana ne tubeera nga tuli mu kusika muguwa. Bwe namala okuzaala nembeera ewaffe, omwana nga aba awezezza omwaka nga gumu, nalina wenkolera nga nfumba byakulya. Ne wabaawo omuvubuka eyankwana. Omuvubuka bwankwana ne tubeerawo nga twagalana. Naye omuvubuka ono bwe yali ankwana, ekituufu yaŋŋamba nti mufumbo, naye nga waka waabeera nga nnyumba ya ku kijja kyewaabwe, nga ntera ne ŋŋendayo naye ng'awo tewali mukazi. Kakati tumala okwagalana, tuli ffenna tutambuza omukwano gwaffe, nze mukazi we simulabangako.
tutambuza omukwano gwaffe boom nga mulaba nga alese omukazi awaka. Kati omukazi nze saasooka kumulaba naye ku kyalo kwe tuli bo famire yaabwe nnene. Kati tuba tuli ku mukolo ogumu gwali gwa kwabya lumbe naye ng'olumbe olwo lwa anko we taata we muto. Kati one of the aunties n'agamba nti mutabani wange yawasizza naye tannandeetera mukyala kukola ki kumubuuzaako. Ne ŋŋamba yawasizza, yaŋŋamba alina omukazi ate yawasizza buwasa. Ne sikitwalanga kikulu. Kakati yali alina abaana b'akozesa ku mirimu gye yakolanga. Kati mwalimu omuvubuka omu nga mukwano gwange nannyumiza naŋŋamba mukama waffe nno yakubyeko ekibaati naye omukazi yamugye gindi bwe wati ne bwe wati ne bwe wati. Nga byonna bye mpulira biraga nti omuntu ono awasizza muwase si mukadde nti abadde naye kuva dda. Nsirika naye ne nsigala nga tusisinkana nga muntu musirise nnyo si mwogezi. Kati ne mbulwa ne we mmutandikira naye nekinnuma mpaka lumu lwe namubuuza naye ekituufu kye ki, omukazi obadde naye kuva dda oba wali onnimba? Kati mu bwongo bwange nga ntakula nnyo omutwe ne ŋŋamba nti ndowooza engeri omulenzi ono gye yansangako nga nazaalako ndowooza yayagala afune omukazi atakolanga ki atazaalangako. Omulenzi andaga nnyo nti anjagala nnyo naye nga neebuuza ekyamundesaawo ebbanga lye twali twagalanye ate n'awasa omukazi kiki? Ekintu ekyo nkyebuuza nnyo. Kati bwe yalabanga neebuuza nnyo nampangisiza ennyumba ku kyalo okwo nampa ne ssente ntandika bizinensi. Ennyumba nagirekawo nze nga ndi munyiivu. Ennyumba nagirekawo ng'agisasudde n'entambula ne ŋŋenda e Kampala eyo n'embeera eyo mba ndi eyo era najja nga nnoonya ne tuddiŋŋana ne tubeerawo nga twagalana bwe tutyo naye nga tampisangako bubi nga tetuyombangako nga tetulina kizibu kyonna. Naye ng'ekintu kiri kinnemedde ku bwongo omulenzi ono ate nga ye bwe mubuuza tannyinyonnyola nti oba kino na kino na kino wabula nga neebuuza lwaki yannimba nti mufumbo kyokka ate omukazi yaakamuwasa. Omukazi yazaala ne first born we ng'ali awo. Ekintu ekyo ne kintabula obwongo ne nsigala nga nkyebuuza mu butuufu nga sikitegeera kyannemera ddala okutegeera nga tubeerawo. Kaakati neevaamukko mu ggwanga mulundi ogwasookera ddala nze so zimu siri muwala muto nkuze. Omulundi ogwasookera ddala nga nebino byonna bano bonna bali ku kyeyo nga tebannaba kukyaka kuba nze eyantwala n'okuntwala yali family friend waffe. Omanyi sayidi ze ye Buziga waliyo abakyotala bangi. Kati waliyo omukyala nga mukyotala ng'agatta misaayi ebiri, agatta omu Omaani n'Omunayuganda. Kati yalina famire ye mu Omaani n'antwala nkolereyo. Naye nange nagenda okutuukayo eri nga nakolayo ebbanga ttono n'envaayo. Kati nze nayiga bya nviiri, nasoma bya nviiri. Bwe nvaayo nenzira mu Kampala omwo ne ntandika okukola ne nkola ng'omulenzi ono twawuliziganyanga naye nga tetulabagana nnyo naye nga twasigala tuwuliziganya. Kaakati mu kuba nti tantwala nnyo nti ali serious ye muntu eyampitanga nti jangu tusisinkane ne tusisinkana naye nga kasita amala ekizibu kye kasita tumala okutundula vanira n'entambula ne ŋŋenda naye nga tali kubuuza nti watuuse bulungi nga tali kubuuza nti oli otya wabula ate lwaliddamu kwetaaga lwajja okukubira essimu ne mubeera mwena n'omuviira nga ze mbeera ze bwe zitya mbeera ne zintama. Kati munnange gye nali nkolera nalina mukwano gwange ng'alina mwannyina. Kati mwannyina oyo ne tufuuka ba mukwano
nga ajja n'atutwala awutu ne tubeerawo nga tuli ba mukwano. Naye ng'omusajja ambuuza nga oyo mukwano gwange ndowooza ng'atandika okufunamu ekibeerabeera gye ndi. Kati lwali lumu nga nkubira essimu nga mbuuza oli mufumbo, nga mugamba oba nkugambye ntya, ne mugamba naye nina omusajja, lwakuba omusajja mufumbo. Atandikira okwo, kiki ekikwagaza omusajja omufumbo, oli mukazi mulungi, gwe teweegomba musajja wuwo, biki. Omuvubuka atandika okunkwana. Omuvubuka watandika okunkwana nga nzikiriza, maama kumbe ennyingirira geyeena n'ay'oku nsi. Omuvubuka yapulopoozinga mangu nnyo. Omuvubuka yali abeera waabwe, naye ng'ewaabwe like alina nnyumba yiye. Kati teyantwala waabwe, yampangisiza ennyumba kuba nali mbeera wala ate nga gye nkolera ye kumpi n'ewaabwe. N'aŋŋamba vaayo eyo wala osevingenga transport, nampangisiza ennyumba n'ateekamu buli kimu nga bw'omanyi ekyo eby'abawala kuba nali muwala muto by then. N'anteeramu ekitanda, n'anteeramu entebe zino entebe yali emu naye nga ya double seater, n'anteeramu gas, n'anteeramu ebintu ebyo ebisanyusa abawala, n'anteeramu TV. Ne mbeerawo mu karuumu kange, ne tubeerawo nga twagalana, naye nga oli simusudde kuba gaayo oli embeera ze nazaagalanga nga tetuyombangako, tetulwanangako, naye ng'ekintu kyali kimu ekyatutabula. Yannemba nti alina omukazi kyokka nga talina. Ekintu ekyo nga kinnuma Mr. Sozi, nga kinnuma, nga buli kaseera mbeera ngamba naye gaayo ono ekigendererwa kye kyali kyandaga nti anjagala, naye ne bintabula. Kati munaye ne mbeerawo nga nina abasajja bameka? 2. Bwe mbeerawo nga nina abasajja 2, ono n'apropoozinga. Bw'apropoozinga n'agenda n'alaba ne ssenga n'akyala. Bw'akyala ewa ssenga ng'ategeka na kwanjula. Bwe tutegeka okwanjula, omuvubuka gwe njogerako mulokole. Abalokole abali ku channel eno bansonyiwe, naye nanyiiga nakyawa abalokole. Ekyamunzikirizisa nti kubanga mulokole ne ndowooza nti n'ebikolwa bya kirokole. Munnange nga tutegeka kwanjula, naye omuvubuka ng'atandise okundaga red flags ezo. Omuvubuka embeera ze kasita twatandika okubeera ffenna, kuba jjukira yavaayo ewaabwe ne tufuna ennyumba ennene ne tutandika okubeera ffenna, naye ng'embeera ze mukambwe nnyo, tateesa, ng'alina ebintu by'ayagala nga bw'otakikola. Like yayagalanga nnyo okulya nakati, naye nga lwanajja nga tewatadde nakati ku mmere nga lufuuka lutalo nga n'emmere agireka n'agizira. Nga muyombi nnyo, manyi omuntu ayomba n'akumalako emirembe nga muyombi. Kati nga byonna ndaba bipya. Oli omusajja ndudde naye weewaawo sibeera naye nti tubeera mu nnyumba wamu, naye ebbanga lye nali ndudde naye kyenkana bya myaka nga 6 ono we yatusangira, nga tayomba. Ne bwe mba nina kyamunyiizizza anziza mpola ebbali n'aŋŋamba kino na kino kyanyiizizza mu ngeri ey'obuntu bulamu, naye ng'ono muyombi, ayombera n'ebitaliimu. TV n'atandika okumpeerawo amateeka ye ng'alina by'ayagala ndabe, alina by'ayagala kwegamba bye biba bibeera ku TV ye. Buno obuzannya abakazi ffe bwe tunyumirwa, ng'era bwe naba waakulaba kazannyo nina ku lwa gye nkolera. Ne mugamba nti nduddeyo nga nina bakasitoma. N'omulimu nno nagwo yagunzijjako, by the way mbadde nerabidde bwantongoza nti ndi mukazi we, n'omulimu yagunzijjako. Kati bwe tutuuka okutegeka emikolo, bannange gayi yaŋŋaana okugenda ewaffe mu meetings. Mami n'aŋŋamba tunaategeka tya emikolo nga gwe tojja mu meeting? Yaŋŋaana ng'andeetako ebbuba lingi nnyo, gayi ng'akuba n'okkuba. N'olunaku lwe natoloka nti kangende mu meeting yankuba. Naye ekyankubizza yali alina we yagula poloti, kati nga twateekayo ebiyumba by'enkoko. Kakati enkoko zaagenda ne zifa, ndowooza ne zimutama. Kati ezaasigalayo ne tugenda nga tuzigaba. Jjukira akola nange enkola. Kati kwolwo yantuma nti genda oggyeyo enkoko n'ambuulira gye mba nzitwala.
kati mu bifo we nali nzitwala nga mulimu ekifo ekimu nga kuliko pasita nagenda nyambadde empale nno nga empale ya kitiibwa zino empale nga mpanvu bulungi nnyo si buno nti oba nali nyambadde buno bupedo nti oba nali nyambadde 3/4 empale yali ya suuti nga mpanvu bulungi kakati munnange nga nkola ki nga ngitwalayo enkoko nagendera mu mpale kati nkomawo bwe nakomawo okuva gye nali ntutte enkoko ne nkoma ku saaluuni wenkolera obudde ne butuuka ne nnyinyuka bwe nnyinyuka namusangayo eka bwe musangayo eka nga ngamba enkoko wazitutteyo nga mugamba nazitutteyo nga mbuuza wagenze bw'otyo ko nze ye nagenze bwe nti omusajja yankuba soze omusajja yankuba ne ngamba buno bunaaba bufumbo essanyu ne limbulira ddala mu bufumbo bwange munnange enkeera nga nateesezza n'abasaaluuni nti ngenda kutoloka ngende bwe tunaava mu kusaba ngende mu miitingi nga miitingi ziri waffe Buziga kyokka ate gye ntoloka okuva nva Mukono ne ŋŋenda mu miitingi ab'oku saaluuni ne bakinzannyira era bwe yajja ne bamugamba nti waliwo kasitoma eyamututte yagenze mumusibira waka ng'alina ebbuba nga buli kaseera abeera akuceekingako ne ngamba ono nno ndabika natomera munnange omukolo bwe gwali tegunnaba kuggwa gaye oli nali mwagadde nnyo oli eyannimba nti mufumbo ate era bwe nali ŋŋenda okugira okwanjula nagenda ne mu miitinga naye nga bw'omanyi ebyokukyalo maama wange abakyala yabagamba dda bagenda okumuyambako kati maama wange ye ali ku luuyi lwalala tabeera Buziga ebuziga nze gye banzaala naye ate maama wange ye ali walala kakati nga ne gaayo oyo ali ku kyalo okwo maama wange kwali kati abantu nga bategedde nti ngenda kwanjula of course nga naye akimanyi naye ne nsaba mu miitingi eyo ne mu miitinga ne mugamba nti tulinayo okwanjula naye kwa sisita wange anzirako nga mulimba kati namulaba entunuulira gye yantunuulira si mwogezi musirise nenziramu gye yanziramu kale mbaagaliza emikolo emirungi nakwata mu nsawo nampa emitwalo 10 bwali bw'etaano nangamba mbaagaliza emikolo emirungi Soze ekintu kiri kyanyiiza nengamba ono gaaya ateekeddwa okuba nga akimanyi nti nze ŋŋenda okwanjula naye n'atanyega nenkaaba mami wange yansanga akaaba nambuuza okaabira ki luno olunaku lwo lwa ssanyu lwaki ate okaaba saamunyega kati munnange nga tukola emikolo ng'emikolo giggwa nga ntandika ddya mu butongole eddya eritaali mu ssanyu omusajja ng'alina emikwano naye ng'emikwano gye we gijja waka tebalibeera nga balina kye banyumya n'oyogerako gwe musiru gw'atategeera bannanga nga namwagalako ekintu kimu yayagala omwana wange ono gwe yansanga naye bannanga omusajja olinga ayomba omusajja nga talina mpisa omusajja nga abogola omusajja yamalako emirembe Mr. Soze emirembe gyanzigwako nempulira nga neetamiddwa kye bayita obufumbo kakati namala ebbanga lya mwaka nga gumu n'ekitundu nga gaayo oli tampuliza kati munnange mba ngenzeeko ennyumba y'ewaffe eri ku kkubo mba ndi mu kunaaba ng'omuntu nga neekanga omuntu ali ku ssimu nga bw'omanyi nti mutuusa obudde bugenze otya ogenda mu kinaabiro nnaabirawo kabalaza bwe neekanga omuntu nenfubutuka emisinde kati bwe nfubutuka emisinde brother wange yaŋŋamba naye omuntu gwe weekanze olowooza ye takumanya naye kakuwulidde eddoboozi n'akyama naye nkitegeera nti yandibanga yeye kati eka nali ngenze nga ngenda kusulayo ennaku 2 kati olunaku olwandibadde nga olwokubiri
ne musisinkana. Bwe musisinkana n'ambuuza nga sikyakuwuliza n'essimu yo teriiko, ko nze sikyalina ssimu. Naye nga Gaayi yanziggyako essimu layini zonna. N'aŋŋamba nkyuse layini zange ze baali bamanyi abantu, ne nzikyusa ne mugondera munnange ngenze mu bulamu bupya. Naye ng'obulamu bwe ngenzemu obupya, nga muliro gwennyini ogwokya. Nga muliro gwennyini ogwokya. Munnange Mr. Sozi ng'omusajja akwata essimu ng'agimpa. Essimu yajja neetegekedde, ndowooza yamanya nti ngenda kumugamba nti sirina ssimu. Ng'akwata essimu ng'agimpa nga mpeeramu ne layini. Olw'okuba mmanyi nti gwe nnina awaka kadwangu, essimu n'obupya bwayo bwonna nagikwata bukwasi ne ngiwa brother wange, kubanga nga twakwogerera wano nga yakakuba essimu nga 6. Oli oweeka, oli luddawa, oli luddawa, oli naani, naye ng'akimanyi nti wazze waka. Agikuba eddakiika 2 bw'otagikwata nga yakubidde dda maama wo. Bannange omusajja nga talina bbuba asula ntebe, kyokka ng'ate ku bbuba ate kwagatta empisa embi. Munnange nga mbeerayo mu bufumbo. Ono bwe yampa essimu nagikwata bukwasi ne ngiwa brother wange. Naye olw'okuba nti obufumbo bwe nalindimu era abasajja muyige okuwa abakazi emirembe. Omusajja oli nandimwerabidde singa Gaayi ono yampa emirembe. Naye ekyangana okwerabira omusajja oli, Gaayi ono yagaana okumpa emirembe. Nga omusajja nga sirina laavu yonna mu nnyumba wali nga sirina. Ate Mukama n'agenda nkola ekintu nalwawo okufuna olubuto lwalwawo. Ekyo nakyo ne kinvumya. Bannange nga sirina mirembe. Kaakati munnange ekyavaamu ne ŋŋamba ye nfaaki. Gaayi nga ntandika mukubiranga direct kwene layini yange. Nga mugamba nti, nga mubuulira n'amazima. Nga ŋŋamba nti, mbadde ngenda kwogera erinnya. Nga ŋŋamba nti sirina kye simanyi. Byonna ebikwatako nkola ki? Mbimanyi. Kimanyi bulungi nnyo nti wafumbirwa, naye nze nkwagala biki nze sikukyawangako, gwe wanyiiga olw'okuba nawasa. Naye nalina ensonga zange, ne nkupangisiza n'ennyumba n'ogirekawa. N'ayogera bingi. Nange lwali olwo ng'afuna lubuto. Kati Gaayi ono olw'okuba nti ye mwana we yali asooka bambi yakola buli kimu, yankolera shopping, yagula buli kimu. Nga nzaala omwana wange. Omwana yali mulenzi. Bwe nzaala omwana wange saalwawo ng'afuna olubuto olwokubiri. Saalwawo nno n'akatono. Kubanga ndowooza olubuto nalufuna omwana wa myezi 3 ng'afuna olubuto olwokubiri. Naye Mr. Sozi mba nkulimbye nti nga mu nnyumba wano waliwo essanyu. Mu nnyumba muno nga temuli ssanyu yadde akabibibi, yadde akatini bwe kati nga temuli ssanyu. Era bwe ŋŋamba nti mwalimu essanyu mba nkulimbidde ddala. Nga kuyomba nze yankuba nako nga ndi nakawere. Nga ndi nakawere wa weeks 2 nankuba. Nga tewali kuteesa kuboggola, omuntu akuyisaamu amaaso, omuntu atakubalanga muntu. Nembeerawo. Mukwano gwange oli, kuba kati muyita mukwano gwange, ng'agira nankubirako etunyumyamu. Naye nga ye buli lwe tunyumya ŋŋamba naye nze nno nkyakwagala munnange, simanyi lwaki wankyawa, naye sirowooza nti nakulinako obuzibu. Nga ŋŋamba ne bw'onaaba onjagala otya naye sijja kuddira kansooke nnwanisa. Ne nnwana nnyo obufumbo bwaffe bubeerewo nnyo. Ne nzaala akaana kange akookubiri, naye nakazaala ka premature. Mukama n'annyamba ne kavaamu bulungi ne kakula. Kakati buli lw'otawa mukazi wo mirembe waka, naawe kennyini emirembe gikuggwaako. N'amaziga gano g'omukaabya oluusi oba oleeta na bisiraani waka. Gaayi namusanga alina kampani mwakola ng'afuna bulungi nnyo ssente. Kampani n'egwa, emirimu ne gitandika okkeewa. Mpaka lwe yagendera ddala ku 0. Bw'agendera ddala ku 0, awaka ne watabuka nti kati olwo nze nsigadde nkola. Olwo nalwo lwafuuka lutalo.
bw'oleeta emmere n'ogifumba nti ompisaamu amaaso kubanga kati gw'ogula ebintu awaka wano kubanga kati bannange nga ngezaako nnyo okumutuuza ne nga naye kiki ekyo kuliko bannange. Olunaku lumu twali tusenza awantu nga twakasengawo nga mw'onaagamba nti twasenguka olunaku lwali lwa mukaaga kati ng'enkeera Sande jjukira nakugambye mulokole nga tulina okukeera okugenda okusaba. Kakati munnange bwe tugenda okusaba bwe tukomawo n'agenda ku mupiira. Bw'agenda ku mupiira n'akomawo nga ndi mu nnyumba ndi mu kutegeka nali mu kisenge kati we twali tusenze waliwo engeri y'abantu abakuba ebidongo kati yakonkona ne siwulira naye oluvannyuma ennyo nawulira ng'omuntu alayika akonkona ku luggi lwaffe. Jjukira nali mupya mu kitundu kwe kujja ne mbuza nti waliwo akonkona teyanziramu wabula yalukuba bukubi nenzigulawo bannange olwaggulawo mu kifo nga tuli bapya ezo ennyumba bazitugobako na lwakulwana by the way tetwalwana nga nnakulwana nze simanyi kulwana naye kunkuba. Ekirala kyenkulekeddeyo Mr. Sozi nga gaayo ono buli lwafuna ekimunyiiza ng'ayasa ebintu awaka bannange ng'ayinza okukka ku magiraasi n'agaasa n'ayasa endabirwamu ezo ez'okubisenge oba yayasa mmeka rediyo ng'azaasa olumu yakwata endabirwamu n'agiwuzuumya mpaka ku ttivi lwakuba ttivi yali ŋŋomu teyayatika giraasi ye yayatika neggwawo naye ng'omuntu we yakubye giraasi okola ki olabawo. Omuvubuka ono yakola ebintu bingi bannange omutima gwange nempulira nga mukyayi by the way namukyayira ndowooza mu myaka 2-3 ne mukyawa kuba nagezaako nnyo manyi omuntu oyo yeesesanga ewalala mulungi nnyo mu bantu abalala mulungi nnyo naye ng'ate gwakumenya kati mu kiseera kino eky'okwavuwala sitaani ankema nzirayo ew'omulenzi wange. Bwe nzirayo bwe nagendangayo bambi nga mpaayoko ku ssente nampaayo 10,000 nampaayo 20,000 nampaayo 5 bwe tutyo tubeerawo nga tutambuza obulamu bwaffe bwe tutyo. Kati gayi nga mupangira nalina anko wange ng'akola ku bintu eyo ey'okgenda ebweru nga mupangira agenda ebweru akole ono taata w'abaana omupangira agenda ebweru akole nga tunoonya ssente awo nga tugenda mu ba anti be nga ssente tuzifuna ng'agenda akole. Mr. Sozi nga mbeerawo awaka gaayi talikubirako ku ssimu nti munyumyeko ng'omukyala n'omwami wabula nga buli lwakubidde essimu kuyomba gaayi ne mwetamu age mazima. Kati obudde bwange ne ntandika buwaata oli omukadde nembeerawo nga mbeera n'omukadde oli gwe nasookerako bambi nga mpa emirembe ambuulirira bwe mba nina kye neetaaze akimpa. Kati ono natuuka ekiseera nga sikyamwegayira kuba luli nabeeranga ku ssimu naye munnange gwatanyumyako nange obeera online onyumya nabaki negamba owange wadde yatwalayo ebintu ewaka gayi ono ate kati mumanyidde ebbanga ddene leka ate kati nsitiikingeko ono kati munaye ne tubeera nga tunyumya n'ono nga tunyumya sijja kulimba. Natuuka ekiseera ne mumanyira nga nva eno ewange neŋŋenda yalina gye yali akolera ng'alinayo ennyumba kati era kuva edda nedda twali twemanyi ng'era ntwalira ddala nti ndi mukazi we omusajja mpulira mpadde emirembe. Kaakati kye saabanyumiriza eno mu bufumbo nafuna olubuto omwana yandibadde ng'ogwokusatu naye omwana oyo bwe nfuna olubuto olwo nze ng'omukazi nakimanya nti olubuto luno si lwa waka wano wadde ndufunye naye si lwa waka wano kuba embeera awaka yali esajjuse nga nzaala omwana naye ng'era omwana aliko endooliito. Kati mu biseera awo ate nali naakamala okumuzaala ate omusajja we yagendera wa ebweru era omwana
nga taliiko na kubuuza nga bambi taata we ng'amufaako oyo yennyini omusajja ng'amufaako nga tubeerawo bwe tutyo. Kakati munnange oli atuuka ekiseera kontrakiti yeggwako, actually yakola emyaka 3 akyuka wako okudda nga yakwanayo omukazi omulala. Bw'akwanayo omukazi omulala bannange nempulira nga ntamye ng'ataakola ebintu ebitajja. Ekisookera ddala omusajja ono teyawanga bantu bange ekitiibwa nga ne waabwe bali anvumirawo, ewaabwe yafiirwa kitaawe ye kennyini ssezaala wange yafa. Baganda bange bandibadde bakoddomi be. Omanyi abantu baffe bawa nnyo abantu abo ekitiibwa nti oli yajja n'akwanjula awaka abaali ebintu bye biki. Teyababuuza yadde okubanyega. Bannange omusajja alinga oba gwe baaloga ng'ate nali sirina kye namukola naye nga omusajja nga tanjagalirako ddala. Munnange abantu bange teyabanyega. Kaakati okukwali kufiirwa kati mulumbe mama wange yagaana okujja n'abantu bange abalala baagaana okujja. Kati ne wabaayo basisita bange 2 ne bagamba tetuyinza kumuleka akole ki abeereyo yekka. Bajja bo ne bamperekerako ne tubeerayo. Ye mulokole naye famire ye si balokole ate ye mulenzi omukulu. Kati bo baalemerako nti balina okwabya olumbe. Ne bajja bambi ne bambeererawo, basisters bange 2 ne bambeererawo. Yaleeta mujja wange kwogwo omukolo naye nga tebindya kuba kati nina gye nfunira nange essanyu eryange nga tebindya. Naye olukulata olwali mu lumbe lwa mwana wange ono asembayo yagaana omuwa amannya g'ekika nga yamuwa linnya lye ye nga ye omwana muwala naye nga yamuwa linnya lye then nayongerezaako ino ezzungu nze lye nagira. Kati ng'ekyamugaana okumuwa amannya g'ekika mbu kubanga tamwekakasa naye nga nze tebindi omwana nga mmanyi gye namuzaala. Ate nga namuzaalira mu ssanyu kubanga nali mwetamiddwa yali aleeseewo embeera ng'embeera enkase okuba nti sikyamwagala nga mu butuufu embeera enkase nga okuba nti sikyayagala omusajja nga bannange nze simanyi abasajja gye bali abayombi naye bannange ono gaayi yali muyombi nno. Munnange nga tubeerawo nga olumbe olwo luggwa. Kati mu lumbe omwo ekintu kye yakola ekyannyiiza baganda bange kwaliko omu nga talya nnyama naye ng'enkoko mweziri naye musaamanya nti enkoko zaalina abantu abali special nga bwe nasaba enkoko nga zino nno enkoko za mukulu nga ngenda omukulu yennyini nga mugamba madde nsaba ku nva za nkoko mulamu w'omu talya nnyama. Yaŋŋamba waliwo ebinyeebwa n'ebijanjaalo bye twaliddeko ekirumu ebiri muli mu ffumbiro ogenda omubugumizeeko byaba alyako. Ekyo nakyo ne kinnyiiza. Nakola emirimu mu lumbe luli bambi abantu baate nno bo nga banjagala bo abantu be baali banjagala nnyo kubanga baalabanga embeera gye mpitamu n'omusajja oyo embeera gy'antisaamu bambi nga banjagala nnyo abantu be banjagala nnyo. Mu lumbe omwo mwe twava nga nsazeewo bwe twadda awaka ne ntuuza miitingi ne mbagamba mwesonyiye sozi neesonyiwa omusajja neva mu nnyumba ewange nga sikutte ku kintu kyonna ne bye nnagula kazibe katenizi kabibe biki ebidomola ng'omukazi w'ogula ebintu byawaka decoration oyo yenna buli kimu amasuuka sirina kye nakwatako okuggyako engoye zange zokka ze nakwatamu. Ne mbagamba nti ŋŋenda naye omwana wange omuwala ŋŋenda naye ne baŋŋamba bwogeza si be baŋŋamba omwami ye yaŋŋamba bwogeza n'ojja wano omwana oyo kitegeeza si nze mmuzaala ko nze oba gw'omuzaala oba si gw'omuzaala nze sireka mwana wange muwala ŋŋenda mmutwala kubanga ewaabwe balina potential esobola okusomesa ate n'abaana bange basobola obbalabirira ewaabwe. Kati n'ensaba aba famire waliwo ssengaawe ne mugamba ssenga abaana bange sigenda baleka wano kubanga ono ajja kuwasa omukazi
atulugunye abaana bange ngenda balekawo nze mbakwasiza ggwe era nja kujjanga abaana bange nkole ki mbalabeko. Abalenzi bali ababiri nkwata kkubo nga ngenda ewaffe naye nali maze okupanga nga ngenda kukomawo eno kukola munnange. Kati n'oli bwe yamanya nti nvuddeyo eri ntadde bambi naye n'atandikira ddala okutwaliranga ddala obuvunaanyizibwa. N'atwalira ddala obuvunaanyizibwa n'atandika n'okunnyonnyolayo ebyamunyiza ku nze, n'atandika n'okumbuulirako yava okuwasa. Byonna ne mbitegeera bulungi nnyo. N'antwalira ddala nti ndi mukazi we. Kati bambi nga ndabirira nga neetambula nenzija okukola naye ng'olaba nti tali ku ssente zange, nti ayagala muwe ssente zange nedda, ng'akwata obuyambi n'abutwalayo omwana wange gy'ali. By the way yamunsaba nako covid ye yamuzaayo, yamunsaba nako n'amutwala kumpi eri ye gy'akolera n'asobola okubanga ng'amulabako buli lunaku. Covid bwe yatuuka n'alyoka akola ki? N'alyoka amuzaayo. Kakati this guy bwe naddayo ku holiday nga maliza contract, bwe naddayo ku holiday mu November wa last year, guy ono yampita n'aŋŋamba jangu n'omwana nina kye njagala okubalaga. Neŋŋamba oba genda tulaga ki? Ne ŋŋenda. Bwe ŋŋenda n'aŋŋamba nti poloti eno ogiraba nti nagigulira ggwe n'omwana wo. Ne nsanyuka ne ŋŋamba naye ne nsanyuka nnyo. N'aŋŋamba n'ebiwandiiko n'abimpa. N'aŋŋamba poloti eno gwe omanyi ky'ogenda ogikolamu. N'aŋŋamba naye nnina endala gye nagula era nayo ŋŋenda kutwalayo, naye njagala bw'oddayo okukola eyo yo gw'oba ogizimbamu ennyumba, njagala okomewo nga topangisa, naye yo sigenda kuwa biwandiiko byayo. N'aŋŋamba eri mannya ga mwana, eno yagiteeka mannya gange, kati eri gy'aŋŋamba okuzimbamu yagiteeka mannya ga mwana. N'aŋŋamba nti naye gw'olina okuzimbamu mu eyo poloti, sigenda kuyambako ku kuzimba. Nenkisanyukira. Kati awo wennyimiridde. Naye nze kati nze ebibye ne mukazi we nze tebinkwatako kubanga tumaze kati emyaka 18. Ekituufu kiri nti omukazi saamuyingirira naye oba ŋŋambe kuba ye agamba nti kyeyava yagaana okumpa saddalu lyange lyeri amuleetera okuwasa omukazi. Kaakati sikitegeera bulungi nnyo, naye omukazi teyamuwasa nti yamuwasa mpeta, wabula yagenda ewaabwe oba ne bakyala, something like that. Kale kyemanyi nti teyabbayo mubbe, yamunonayo. Yagenda oba ne basisters be weebityo ne bamunonayo omukazi. Naye ebbanga eryo lyonna omulenzi ono tetuyombangako, tetulwanangako, talina kye yali ankoze. Ali mukakamu nnyo gyendi. Naye ekisinga mu byonna yaŋŋamba nti anjagala. Ekituufu kiri nti nange Mr. Sozi nange mwagala. Ebbanga lye mulabidde kati simulabamu nkenyera. Kati nakino eky'okuzimba mu poloti eno simanyi, abawuliriza bambuulire, mpeeyo omutima nzimbemu kuba ebiwandiiko nabirabako wadde tebaabimpa nga biri mu mannya ga mwana wange. Kituufu. Naye biri ebya poloti eyange gye bangulira byo baabimpa. Ekyapa baakimpa, wakyapa by the way, naye bampa. Kati nengezaako mukayanya nti kanzimbe wali ewange wewangulira mannya gange. Ye n'agamba nedda, zimba wano kuba nange nja kubeerawo, ate kiri nkikuwadde nga kikyo, naye wano njagala ozimbewo kuba tujja kubeerawo ffenna. Kati Mr. Sozi ako kokka ke katu kenkyalimu. Omutima guŋŋamba nsibe omutima nzimbe mu poloti eyo. Naye nga kyemmanyi kuba simulangamu bukuusa bwonna,
kyemmanyi nti tajja kunneefuulira kati njagala kusiba mutima nkizimbemu kubanga ekisooka ayingizaamu abantu bange kuba yaŋŋamba nti osobola okugamba waliwo brother wange abeera ku kyalo naye osobola okugamba brother wo n'abeera nga yakolera ku byamateriyo biki kuba olabika nze tonneesiga olowooza ssente zo nnyinza okuzirya kati Mr. Soza awo wenyimiridde munnange eyo story yange naye nga byonna mu byonna abasajja bambi bayiga okuwa abakazi emirembe omukazi buli lw'omuteekako ennyo ekifuba omwetamya ne waaba yandyerabidde abantu be yali yayagalako mutuleetera okukuba akaddannyuma lwa mbeera zammwe omuntu akompe yalinga ateeka ku minzaani n'agamba musajja ono n'oli gwe nalekawo ono ng'afuukidde ekyambika kati nze bwentyo bwe nali nalaba nga omusajja ono afuukidde ekyambika bayithawo obutabanguko bwe yandeetako yalinzise olumu yalinzise kuba kati omubiri gwe nnina buli omu yeebuuza nti ddala ogw'omubiri wagulina naye nga olwamutabwe nti nze nagejjerawo kuba nafuna emirembe nalaba nga sikyalina kyokka annoonya buli wamu naye omutima gwange gwamukyawa ne bwafukamira ne bwanywa asidi sisobola kumuddira. Sisita alina ekibuuzo nti gaayo no mwesige. Njagala mbabuulireko nze nzannya politics. Nze mungenderere nnyo buli lwentuuka ku situation eya relationship eyogerwako mu shows zange nga siba mpeta. Nga siba mpeta. Kakati okakasizza nti abantu bangi babeera mu bufumbo oba mu kye bayita relationship naye ng'emitima gyabwe ebirowoozo byabwe byonna biri stuck mu relationship ze baavaamu. Omuwala ng'ali mu relationship eri violent bwetyo nze nali simanyi nti omusajja mbadde sikimanyi nnyo nti ate abasajja basobola obbeera bwe batyo. Nze nga nnakeera enkya nengula TV kubanga omukazi annyiizizza nkyankalanye nenkwata TV nenjasa obwo busirusiru siri butuukako kubanga anyiizizza nga tuvuga emmotoka nendyoka njisiba ebyekisiru nengenda ngitomeza nze nga nze nagigula n'osambasamba ebikopo n'obiyiwa n'obifuulafuula nga guwa bigula. Bannange njagala kubuulira omuntu bw'atyo webatuuka okubagobera we mubeera kubanga okulwana kususse ako kabonero si kalungi. Kati owulira nga omuwala alina ensonga zonna okubeera stuck in a certain relationship. Ekyo nno si kye njagala okwogerako. Ali mu kwebuuza nti yeesige gaayo ono epoloti gye yamugulira agizimbemu. Kino njagala kibalekera saagala kibeeramu nnyo. Mpulira nga kino family obwo bwe busonga obwe tukolako kati ebyo tukisobola. Sister baamugulira awantu ne bamulaga nawo n'ebiwandiiko ne babimulaga ne bamugamba azimbemu. Ayinza okuba nga agamba nti omusajja alinza oba nga ntega katego nze nzimbemu kuba alaba nnyinza okuba nga nina obusobozi. Njagala nkikulekere mu comment section sisa tumuwa amagezi olowooza akola atya mu kusobola kuno kwalimu. Kyenjagala okusembyayo nganze kibeere eri abantu ffenna abalina abaagalwa. Olina omwagalwa wo nefuba nnyo okulaba ng'omukuŋŋaanya ebirowoozo bibeere ku ggwe. Kiri erifa abasajja kiri eri abakazi. Tuwulidde loopholes ezibadde mu relationship eno era asobola okugyamu ebyokuyiga bijjeemu nga bw'obiwulidde. Katonda omulungi buli ekijja kirina ebyokuyiga bye kitulaga. Tuyambe obutaviiramu awo ne wano tubeeko bye twetwalira kubanga bitugasa. Kyewuunyisa nnyo kubanga omukyalo ono finally yawunzikira eri. Abamu bagenda okukola bwe batyo ng'oyere bamaze okukola endagaano n'awalala n'amenya endagaano kubanga omutima gwe gulina gye gwasikattira. Tuyambe tusobole okutegeera ensobi nga tetunaba zigwamu.
tufune omukisa ogw'okuzeewala ne bwe tubanga twakazigwamu nga tezinaba kubaza amatawaana otuwa amagezi ku ngeri gye tuyinza okuvvuunuka embeera eno nga tekosa ebyokuyiga bino katuleme okubyerabira nebeera entanda gye tunaatambulirangako mu bulamu bwaffe okubeera nga twenyumiriza mu bulamu bw'otuwadde, mu relationships z'otuwadde, mu baami b'otuwadde, mu bakyala b'otuwadde, mu baana b'otuwadde. Ekisa kyo n'okusaasira kwa bibadde naffe tubikwebaza bitwongere leero ne bulijjo okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe bwe tusabya, and we all say that amen.